Mwe mumanyi nti no Abitex agambye nti no senga baba basibye Palaso agenda mutegekera konsati. Agambye ne bamala bamukwata ne bamuteeka mu kkomera we bati agenda mutegekera konsati lwansonga Palaso yekka ye yasobodde okukwata ku Alien Skin n'antagambwako. Oba okitegeera ekintu ekyo. Agambye Alien Skin akoze ebikolobero bingi naye teryamugambako kati Palaso wano wamwagirira nti ye yasobodde okubeera ng'ate akwata ku muvubuka oyo. N'agamba nze gwolaba siwagira bintu bya buvuyo naye ku luno nzikiriza lwansonga omwana oyo Alien Skin tewali avuddeyo mugambako. N'agamba kirabika waliwo ekintu kye bamutegekera. Bayinza okuba bagala mukozesa mu byabufuzi awo nga bali mu grooming nga bamulinze ebyabufuzi bitandike babeere nga bamukozesa ye n'abantu be. Naye nga mukwano, I welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can receive notifications whenever I upload new videos on my channel. Katulabe Abitex kyagamba. Palaso ekintu kyakoze sikiriza mufujjo. Tukiwagira. Naye olw'okuba nti Alien Skin afuuse n'atagambwako ekya Palaso nakikiriza era singa nakisembye era nekikubira mu ngalo. Mutegeke. Era simanyi oba Palaso oba yanywedde kacaayi. Gwatera okubayamba abantu. Era singa mbadde nzikiriza mu bantu okukola effujjo bakole erinnya mbakolere konsati mbadde ngenda kukolera Palaso concert. Ebadde egenda kumenya era nkukakasa simanyi kigenda kuddako era njagala nnyo Palaso bamukwate bamusibe aveeyo ng'asibira mu concert ye. Si kyenjagala naye olw'okuba nti poliisi eremereddde okukola omulimu gwayo abantu kabatwalire amateeka mu ngalo bateeke Alien Skin mu kkubo ettuufu. Kubanga Palaso Alien Skin okumuteeka mu kkubo ettuufu poliisi erina obusobozi bwalyo naye eganye buganyi balabika bamuguluminga bamuteekateeka oba oli awo ebyo bigambo byange nze nyina ekirowoozo bamufevalinga essaawa y'ebyobufuzi be n'atuuka bamukozese n'egganga ye bekiba nga si kyekyo ekibagaana okukwata buli yakoze effujjo mu nkuuka kiki. Munange byebyo nno Abitex ye asazeewo nti senga bamala ne bakwata Palaso konsati namba wali wennyini naye nga mukwano nkujukiza nti teweerabira kubanga osubscribinga olikinga n'okusharinga tappinga notification bell obeere nga te ofuna notifications buli wenteekayo video empya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.